Butale bumbanirizaako once again ape Saudi Arabia kata Dubai Bahrain awo naona batumideko kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana bapita Fahad Preyugi era nga banyingide one updates ku biki ebisobola okubeera nga tebi happening mu ggwanga lya Uganda ne bulugwanga ddala gwe ajotasobodde kubeera nga otuuka video ontereko ekigawo like nga sharing ko abala comment section ka box always kabira open once awo tekigenda kubeera nga oslow ndoza na okusinzira ensonga bogenda okubeera nga oziwulira kakati abe Saudi Arabia abazemo kubeera nga babikola era nga waliwo omwana ow'obuwala mwana n'obuwala mukyala musabi nnyo asaba nnyo era nga munnange olunaku olw'ejjo yabadde ali awo nga yeebaseemuko omukama Katonda n'abeera nga amulosa okusinziira ku bigambo bye agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamuganya okubeera nga afuuka pulezidenti ekyama mukama Katonda yasobodde okubeera nga akimutikka era alina obubaka obukamu bwasobodde okubeera nga amutikka akasami kayina agenda kubeera nga kakuzannyirawo naawe osobola okubeera nga weewulirako omukyala ono oba mpozi abeera house manager abeera ni mujja kuntereezaamuko wansi awo naye ng'omukyalo ono okutegeezeza ali Saudi Arabia yavuddeyo n'ategeeza nti munnange ebikyaganye Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga atuula mu ntebe ebyamabiina mukama Katonda yasobodde okubeera nga amutuuza era n'abeera nga amuyitiramuko mpolampola we nawankugi eyo anabutambi bulala bungi nnyo era kubeera nga mukutirawo osobola okubeera nga omanya ensonga nga bwe zitambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo subscribe nga tugateko mu butongole akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alert nga buli we n'abandese video Sheikh Ashaf musomi wadde wankujukiza go wena agoyina ebizibu ebyenjawulo oyagala kubeera nga otambula ogerako bologwanga oyagala kubeera nga obaako byotereza mu bufumbo osabona ebizibu ebirala bingi nnyo onono waali abantu b'enjawulo bongedde okubeera nga bamwettanira munoonyeko ku namba z'essimu ziri mu kubeera nga ziyita wansi ku stickers ajja kubeera nga obusongo obwo butini nnyo ajja kubeera nga abukuyambako so kambawe omukyalo ono house manager nga atunnyonnyola mukama Katonda bye yasobodde okubeera nga amutikka n'obutambi obulala bungi nnyo temuvaawo Banaye abooluganda mukama yeebazibwe mbasaba mutambuze vidiyo yange esobole okutuuka ku muntu gwe neetaaga okuwa obubaka mbasaba neetaaga omwami Bobi Wine Kyagulanyi nina obubaka bwo okuva ew'omutonzi nina obubaka kyemukola siwe kirina okubeera mukama ndaga kirala mukama andaga kirala bw'aba kuwangula togenda kuwangula nga oyitamu ekyo n'obuyambi togenda bufuna newe muneekalakaasa okumala emyaka emeka mugenda kufa mugwewo nga temutuuse ku ekyo kye mwagala mukama andaga kirala munyambe mutuuse eddoboozi lyange lino lituuke ku Bobi Wine mwetaaga muwe obubaka bwe akole ekyo kyalina Banaye abooluganda mukama yeebazibwe mbasaba mutambuze vidiyo yange esobole okutuuka ku muntu gwe neetaaga okuwa obubaka mbasaba neetaaga omwami Bobi Wine Kyagulanyi nina obubaka bwo okuva ew'omutonzi nina obubaka kyemukola siwe kirina okubeera mukama ndaga kirala mukama andaga kirala bw'aba kuwangula togenda kuwangula nga oyitamu ekyo n'obuyambi togenda bufuna newe muneekalakaasa okumala emyaka emeka mugenda kufa mugwewo nga temutuuse ku ekyo kye mwagala mukama andaga kirala munyambe mutuuse eddoboozi lyange lino lituuke ku Bobi Wine mwetaaga muwe obubaka bwe akole ekyo kyalina manyi kyayagaza bintu bya mwami wange sigenda kubyogera kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde abaganda babikkirira nnyo CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuza agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga side yaffe okukuuma obuntu bulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala gabibikkirira
kuba waliwo wekituuka nekituuka nga tokyasobola kumala gakimira. We had an election. During the election we had people killed. During the election we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako. Eyo statement twagiraba era tugisiima mwebali. Naye si buli kimu nti kyogerwako. Era nga bw'ogambye nti mubyogeranga bwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti. Naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku side y'abanyigirizibwa. Excuse me, can we ask the press to get out a little bit? You are the one who brought them. You can ask them. We want to... Abo baatulumba nga 15. Nga 13 baleeta drone. Balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano. Balina n'ennyonyi ya poliisi eyitaayitamu. Naye nga 15 baatuggalira. Era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali. Tulina compound 2. Naye tulina geeti emu etwawula mu compound eri endala. Bajja ne bateekawo ebijegere. Sheriff bikyaliko? Ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor. Ne bamenya waya zaffe ez'amasannyalaze ezikola security ne Ssekanyolya ne bamukutula. Kati 16 ekiro baatulumba. Baleeta amadaala era nina obutambi. Kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba. Ne bajja ne balinnya wali ne balinnya wano ne balinnya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi. Bonna ne balinnya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki. So he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo. Ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola mba nsobola okukibawa. Baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu. I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bwe yeetoolera naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera. Baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye. Twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako. Abaatulumba ne badduka. Gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu. Simanyi ki kye baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6. Munsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwe tutyo bwe tubadde. Eyo information jagadde njibawe. Mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa police ng'agamba Kyagulanyi gyali ewaka. Ali mu sitting room ye aliwe. I can confirm nti gyali. Naye nga yagenda katenga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house. Naye bangaana okufuluma. Era nga kunnamwe bwe mufunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo n'ajja okundaba ne bamuggalira awo. Nina emikwano bagezaako okujja tebasobodde. Ne bannamawulire babagobye emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi. Essimu yange ebeerako lwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ne zeetoololako. Zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Kuba balina bu drone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. Ngali ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidate ba DF tebayitamu. N'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu
ba returning officers ne Kobane ebakoledde we balangirira oyita ku Tale Center. Kobane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition. Ebifo bingi mwabadde aba-DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo Kobane lino lyetukyanoonyerezaako ne be lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo ebyenjawulo gye balangiridde abannuupu abawerako nga bavuganya n'aba-DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twagirayo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza obanga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu nga yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo. Ebyobufuzi mbirimu okubanga eggwanga lino litambulira ku mulamu omutuufu. Ng'ogyeko abandabye olwaleero naye abangoberedde emyaka gyange gyonna baddemu nga seesimbyewo naye nga nnwanirira obwenkanya n'okuyambako abo okukwatirako abalwanira obwenkanya. Okukola ekyo kyotaaga kumala kwesimbawo. N'olwekyo abadde bansuubira nti ngenda retreatinga nedda. Wendi nyina obuvunaanyizibwa ng'omuntu eri ekibiina kyange eri bannange benkulembera naye n'eri eggwanga. Sirowooza nti obunaza bwennyini eri eggwanga bukoma kubanga waddewo omukolo gw'okulonda ogw'ekimpatiira. Ekyo nkakasa wendi era nja okubaako byenkola naddala okuzimba ekibiina kino ekito, okuyambako abavubuka abaagala okuyingira mu byobufuzi, okubasomesa n'okubabuulira kyekyo okukola ekituufu babe nga tebagenda mu byabufuzi ebyakiyita mu luggya ng'omukolo. Ensonga ekwata ku banywanyi bange betuwangadde 7 ekirungi bonna balamu. Omu kyamututte bukya yamutaasiza yawonyeewo, oba yawonye mu bulungi oba mu bubi ekyo kikye n'abantu be ne Katonda we. Ekya muganda wange Kivumbi e Butambala alina emitawaana musaasira kubanga akalulu kaggwa naye obwa Sseruganda tebuvaawo. Waliwo ebintu ebitafa ng'oli muntu mugunjufu obwa Sseruganda obwa nnyinoomu n'obuntu bulamu tebusobola kuvaako olw'ebyobufuzi okuggyako nga obukulembeze bwakutuuba nga wabugendamu nga teweetegese. So muganda wange ate mukulu wange musabira ebizibu byalimu abiyitemu kimwe n'omukisa okuddamu okwetunulako netunule mu ndabirwamu, kiyambe n'okuddamu okuzimba obwa Sseruganda. Obwa Sseruganda tebufa era abooluganda bita ebikondaga nti byatika. Nze simuyinaako busungu bwonna, muyinako okusaalirwa nti yalina omukisa okukola ekituufu n'atakikola. Naye bw'oba nga okoze ensobi olumu n'otegera nakola nsobi oba oli awo oddamu obwongo ne buzuukuka, waliwo abali bamuwadde kasumagizi ne basumagiza ebirowoozo bye. Andowooza bw'anaamala emitawaana gye najja kufuna omukisa okuddamu n'azuuka n'amanya nti yali mutulo atagenderedde. Nga balina emmere ne ssente. Uganda ey'abantu abatambulira awamu badde mawanga ga njawulo badde balina n'ebibiina bya njawulo. Kale ekituleese wano mu maka ga Honorable Kyagulanyi n'omukyala kwe kusaba nabo ng'abantu ba Katonda. Ate tubadde tuwulira ono taliiwo nalidda tugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo. Era ekyo tukimaze wano ne munnaffe atwaniriza bulungi mukyala Kyagulanyi janguko wano. Ne mukyala Kyagulanyi ono tumusanzeewo wano era n'atwaniriza bulungi. Bano bonna nga woolaba bantu banzikiriza za njawulo n'oli mufuti. Ffenna tuzze kusabira amaka gano. Si gano gokka, tusabira amaka gonna kubanga gano maka era bano nabo bakristaayo tuzze okubalaba ng'abantu ba Katonda.
era wano tusinza n'okugamba bannange nti twongere buli muntu okussaamu munne ekitiibwa, buli muntu okwagala munne, ate era wadde waliwo ebibiina ebyenjawulo n'amawanga ag'enjawulo, naye tuli mu Uganda, okwagalana kwongera okubeerawo. Twabaddeyo naye ensonga etulese wano kwe kulabika nti abantu bano bonna abali wali mu nzikiriza ez'enjawulo twegatta nammwe, okusaba nammwe, okwemerera nammwe, otegeere nti newankubadde waliwo ebintu naye Katonda ye wali mu nsonga eno, kuba obuvunaanyizibwa bwaffe okunakuwalira wamu n'abanakuwala, okujaguliza wamu n'abajaguza, ate era gy'emirimu gyaffe ffenna, okukomyawo abakooye n'abagudde n'abawabye n'abatalina ssuubi n'abatalina mirembe. Kale nno gwe mulimu gwaffe era njala okutwala ekiseera kino njeka neyanjule nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda, tuula Namirembe, ate nga nze chairperson ow'ekibiina kino ekya Religious Council of Uganda. Kakati ninaabo bakulu benzize nabo wano bonna, nja kuwa buli muntu omukisa yanjule mu ddoboozi lye oluwulire n'okumanya baani abali mu kale Metropolitan Ajavena Mumona wadde baziza wanayenga waliwo ebigambo ebyo ebiri mu Zabbuli eya 23 Psalms 23 egamba nti Mukama ye musumba wange seetaaga angalamiza mu ddundiro ery'omuliro, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ankomyawo enneeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde ng'atambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olwongula, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Olukaalo n'emigogo nsanyusa, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, ekikompe kyange kiyiika, obulungi n'ekisa tebyeremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange nakulanda mu nnyumba ya Mukama okutuusa mu nnaku nnyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana nga bwe kyali emberebere, ekiina kaakano, ekiriba emirembe n'emirembe. Neesiimye nnyo okubeera nga tusse mu maka muno, era nsanyuse okukulaba. Amannya gange nze Dr. Joseph Sewadda, nze nkulembera Born Again Faith mu Uganda, nzikiriza y'abalokole, era ku kakiiko ka Entire Religious Council ndi co-chair ne ssentebe waffe. Nga wassentebe bwagambye tuzze wano okwogera gye muli ebigambo ebibagumya, ebibazaamu amaanyi, ate n'okubalaga nti tuyimiridde nammwe era bwe tuyimiridde n'abalala bonna, n'okubassaamu ekitiibwa nga tugamba nti omulimu gwe mwakoze gwabadde mu ggwanga lyonna, wadde byavuddemu byebyo, naye ffe tetugaya kintu na kimu kye mwakoze, era n'okusabira famire eno mwe mwennyini, gwe n'omwami
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.